Abavuzi ba boda boda bawangalira mu ggombolola y'e Kawempe nga bano beegattira mu bibiina byabwe eby'enjawulo baweereddwa ppikipiki eziswa mu 300 mu nteekateeka omeddwamu omutwe omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Bw'abadde bakwasa ppikipiki zino akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Meja General Christopher Damulira alabudde abavuzi ba boda boda obutakozesebwa bannabyabufuzi naddala mu kiseera kino ekyavaawo mpitewo. Temukkiriza omuntu yenna okujja n'abakozesa n'abatwala mu bikolwa ebimenya amateeka. Mumpulira bulungi, akalulu kategekeddwa bulungi, olina akalulu kamu ne mukyalawo n'abaana bo keera ku nkya 15 Januari n'ennaku eziridirira genda olonde ddayo ewaka. Linda ebivuddemu. Damulira agamba nti mu kiseera kino si baakuttira muntu yenna ku liiso naddala wa boda boda anaasangibwa nga yenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Mwabako mulina akajanja. Please, mweddeko, njakuba tubalaba mu kamera, Chairman yagambye mu violence mwagivaamu. I want to appreciate you for that and I want you to maintain it. Ssentebe wa boda boda mu ggwanga Frank Mawejje agamba bagenda kwongera okwenyigira mu nteekateeka ezibakulaakulanya. Eno tubawadde ensigo kuba twagala spiki zino zizaale zinnaazo buli wa boda boda waakiri tugende okumalako omwaka guno oba n'ogujja nga piki zino zizadde zinnaazo nga ne bannaffe abalala bafunye. Katongole Moses ne Jacqueline Nantale BBS Telefina gy'otobadde. Otyo kati bannalotale